Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob when the elected president of Uganda ate azze na nkuba ndala. Azze na nkuba mpya mwenna abadde balowooza nti His Excellency the elected president of Uganda the people's hope ate oba nti kikyazzaako kikyaleeta muli awo muwoominga naye tubajjukiza nti omukulembeze waffe agendera ddala mu maaso era nga atutwala mu maaso. Byayogera ne byakola bye byennyini bye tusaba era omukulembeze waffe olunaku olwaleero ebigambo abyogedde ate nga mukaawo nnyo era ng'ategeezezza abo abalowooza nti baliwo okumumala mu maanyi, abalowooza nti bagenda kusuula eggwanga lino era bano abasuubira nti nno bategeera nnyo olw'okuba nti balowooza nti bwe banajja wano e Uganda bagenda kuba ekyenjawulo. Abagenyi abazze wano twongera obbajjukiza nti ensi gye mulimu bannayuganda baakowadda, wabula singa si ki bannayuganda bwandisitukiddemu ne bagenda ne bagamba no nedda, ne tuyimukiramu ne tugenda ne tucyankalanya ne tukwatakwata abo abagenyi baganda bange, kyandibadde kirungi nnyo. So baganda baffe tuyimukiremu. Tuyimukiremu bannange. Okuyimukiramu ye ansa gye tuyinza okukolesa. Okuyimukiramu baganda bange nsi kyova olaba nnemedde ku kintu ky'okuyimukiramu. Twandirumbye abagenyi abo ne tubagamba lwaki mukolagana ne dictator nga ffe bannansi tuwulira nga tugamba tukole tutya okuggyako omusajja ono, okuggyako omufere Musevenie ono. Ndaba nga question ne answer yandibadde kuyimukira mu baganda bange. Bannange tuyandiyimukiddemu ne tuliraanako kyantubeeredde kirungi tulumbe. Bannange tulumbe abagenyi ba Museveni abazze wano e Kampala tubategeeze nti nno twakowakowa dda era twagala nkyukakyuka. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Bannange nze ndaba amagezi gange gandikoze bannange bannayuganda on that day ne tuyimukiramu mu bungi ne tulumba Munyonyo ne tubadeekaanira. Muzimanya abagenyi abo bandidduse emisinde baganda bange. Bannange oba tukikole mulaba mutya baganda bange nga tukikoze ne tuyimukiramu ne tulumba Munyonyo awo baganda bange. Kiyinza okuba nga kiyinza otukolera, ndaba nga kiyinza otukolera baganda bange. Tetwebaka. Museveni teyeetaaga kwebaka. Museveni teyeetaaga kwebaka. Obulimba bwa Museveni tebunyuma kwebaka. Abo abagenyi be yakyazizza wano twandimuswazizza mu maaso gaabwe n'alyoka ategeera nti twetaaga eggwanga lyaffe. Bannange kyandibadde kyamaanyi, yandibadde essanyu era nga tusuubira nti tukwataganire wamu. Kyenyinza obbagamba tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe lino ate nga tujja ditereeza oba Museveni ayagala oba tayagala, oba kimunuguna oba tekimunuguna, okuyimukira wamu. Tumulumbe n'abagenyi be, tumulumbe n'abagenyi be, tumulage ensi ekyankala n'abagenyi be badduke babule ne bayita bakitegeere nti nno Museveni bannayuganda twakowa dda tetumwagala, naye bwe banakyaza abagenyi ne twetuulako fe abagenda okuswala. Kati kyenda abaganda banga nti tuli mu kusala magezi tukoze tutya. Twandiyimuse ne tulumba kasajja maje. Bannange tulumbe maje. Kyantubeeredde kyamaanyi, kyantubeeredde kirungi era kyantulaze obuwanguzi. Bannange baganda bange tetusuula siteepu. Omusajja ono amanyiira kamanyiiro ke kandikomye olwaleero. Singa bannayuganda tugamba nedda tuyimukiremu tugende tukalumbe, bannange kijja kuba kyamaanyi. Mulaba mutya baganda bange singa bannayuganda tuyimuka? Ndaba nga kiyinza otukolera awo bannange, mulaba mutya? Muyinza okuwulira Museveni w'abalampa empale. Maama bannayuganda ne bayimuka ne bamulumba. Yona omukulembeze waffe ebigambo ng'abyogera ng'atukoowoola bannange okuyimukiramu kadde kakwerwanako, kubanga ye Museveni alowooza constitution y'eggwanga ye akola by'ayagala. Akakiiko k'ebyokulonda ataddeko dda wali abagenda omubbira akalulu kale kwegamba option gye tulina kwekalakaasa. So tuyimuke bannange. Anyway, coming to these particular cases, you all remember that after the intelligence we got from one of the friendly embassies,
Indeed, the regime conceded to the same, but claimed that that was reason for them to stop our nationwide tour, because there was an assassination attempt on my life. They claimed it was terrorists, not them. And then one of these so-called terrorists was captured on camera. And you all remember Inanga was wondering why we did not arrest the man, why we did not grab the man. A few days later, another man showed up with a loaded gun, targeting me. And this time, we heeded to Enanga's advice and wrestled the man down, disarmed him, and police was seen unloading the gun. We handed the man to police. That was the end of the story. So, we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose, because they are part of the plan. Mu Luganda, batubuuza nti okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala otukolako. Poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo nevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula, naye bo ne bagamba nti ba terrorist oba abatuju beba planning okututemula, era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustoping oba otutangira okwetolola eggwanga nga tulirambula. Waayita akaseera katono, kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pistol, era ne tumulaga ensi. Naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba, n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye waayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga, abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja, ne bamuggyako n'emmundu, ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi, naye era we byakoma tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako. Poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu sigale nga Uganda Police. Ekyenjawulo nti nga bamaze ogenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda, so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna. Mwebale nnyo. Mwebale ino, mwebalire ddala. Ebisigalire mwidda biwulire nkyo kunamwatulira. So mungane ndete Honorable Alan Mayanja aida atuweyo saala efundikire ekiketezo kino, ate nina muti abasirivia nga bwe yeteekateeka amatanta okuyidde okwemba the struggle is over. Thank you so much. We can raise up for the closing prayer. Our Lord Jesus Christ, we thank you for the message you have got from our President. Let not just be words, but let them be action. We pray for everyone in jail. We pray for our political prisoners. Our Lord Jesus Christ, as we are living in this space, keep us alive, keep us energized, so that we can overthrow the dictator. We pray in the Lord of our Jesus Christ. Amen. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown.
victor's crown in the new Uganda. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you. Thank you very much. You can leave. We are glad we were joined by the Speaker of the city. We were joined by Honorable Latif. We were joined by the Speaker, I meant Honorable Zaharawi, and many others. You're most welcome. Of course, our comrade. We must continue demanding for the release of all political prisoners and of course demanding for justice for all those that have been killed extrajudicially. We must continue fighting for freedom, for justice and for equality. We should evoke Article 3 of the Constitution. Article 3, ladies and gentlemen, commands us to do everything within our power to restore constitutional rule, to restore the rule of law, using every necessary means. So we should evoke Article 3 of Uganda's Constitution. And we should remember that it doesn't only command us to restore constitutional rule, but it actually protects us while we go about that goal. I want to once again invite you. Okay. Yeah, omanyi nakolamu eddoboozi, so I was going to project. I was asking you to not stop demanding for what's right. tuyimuke twegattire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, mukulembeze waffe atuyita okukwataganira wamu era okubeera awamu. Okubeera awamu era tukwataganira mutereeze eggwanga lyaffe. This is our country, this is how Uganda. Mwimuke baganda baffe tulwanire wamu. President waffe waba tukowodde why not, lwaki tetumwegattako ne tujjako olumbe olwatuzingako, olumbe olwatujjira bannange tulina wano olumbe olwa Museveni. So baganda baffe, mikwano gyaffe, nga twekutte wamu tuwali kitasoboka era tusobola okutereeza byonna ne tutandikaho okutambuza eggwanga lyaffe mu bulungi. Naffe n'omukulembeze waffe naffe netufuna ku Uganda ennungi gye tuneeyagaliramu era enaanyumirwa abaana baffe, enaanyumirwa mikwano gyaffe, enaanyumirwa buli omu. Tekyagulanyi Ssentamu Robert Bobo, elected president of Uganda, ng'ali naffe tewali kijja kugaana. Tusimbule baganda baffe, muyimuke tusimbule, kaseera ka kusimbula, muyimuke tusimbulire wamu tutereeze eggwanga.